Omunyo live era nga tetunnaba kuva ku kirwadde kineno ki COVID-19 ekifukamiza ensi yonna. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Kampala bagamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yandibadde addamu buto atangaze ku biragiro bye yawa gye buvuddeko. Bano balowooza nti Bannakampala oboolyawo buli muntu yafuna entaputa eyiye ey'ebyo ebyayogerwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ebimu ku byo byali okunaabangako mu ngalo, okuggalawo amasinzizo ag'enjawulo, amasomero saako n'okuggalawo obutale. Ebirala ogenda kubanga obiraba mu story yaffe. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Kampala basabye President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuddamu atangaze ku biragiro eby'enjawulo byayisizza mu kaweefube okutangira akawuka aka coronavirus akaleeta ekirwadde ekya COVID-19 okuyingira kuno. Abamu tebakyakola kuba batuganya okukola, katusaba ebikozesebwa babireete wano tulabe nga batugabira sabbuuni, batugabira ebidomola, tugamba batukwatireko waffe tuli mu mugoteko. Kaigo Moses Chikulwe kansala akiikirira Mengo ku lukiiko lw'eggombolola ya Central agamba nti abantu abamu ebiragiro bya pulezidenti baabifunye bubi. Abantu banaaba tebakoze waffe wano mu Kampala batubanja emmere, batubanja amazzi, amasannyalaze ne balandi road. N'olwekyo mbadde nsabaddemu atuyambeko nti abantu ab'amazzi batusasuza, ab'amasannyalaze baleka batusasuza ne balandi road. Abantu ab'enjawulo wamu n'abakulembeze baabwe bakwatidde wamu okulaba nga batuukiriza ebiragiro bino. Ebigambo bakagadde naye bakagadde tebiriiwo. Akatale kaffe bakaleseewo naye kyetuteekwa okuba nakyo kwe kuteeka ebintu mu nkola abasawo bye batugambye. Ebimu ku biragiro bya Pulezidenti Museveni bye yafulumizza kwe kuli amasomero okuggalwa, amasinzizo n'ebifo ebisanyukirwamu okuggalwa mu bunnambiro, obutale n'ebyentambula ne bisibwako obukwakkulizo. Basaba mubabegendereza ku mazzi galo muganaale. Abakulembeze nabo bagenda kubanga mu mutaliiko obuntu buno we buli okulaba nti amazzi mwegali. Mu katale k'e Kasubi, Ssentebe Ronald Zibu akulembeddemu abantu be n'agabira abasuubuzi obukookolo okusobola okwetangira ekirwadde kino singa kiyingira kuno. Lwaki tugabidde abakadde wonna amawulire ge tusomye okusingira ddala n'olupapula lukedde lwatugambye nti amawulire abantu abasinga okufa beba abakadde abali ku myaka 6 n'okudda waggulu. Njagala kange abakadde bava boka nedda ssebo jangono kinyonyole muleke tusosola tugenda bajjako. Doreen Sabuka akiikirira omuluka gw'e Makindye West mu lukiiko lwa KCCA asiibye atalaga obutale obw'enjawulo okuli ak'e Katwe, ak'e Lusaka, ak'e Nabisaalu n'obulala ng'asomesa abasuubuzi ku kirwadde kino. Bannange abakyala mujebaleko COVID-19 omwana wuli naye amwogeddeko obulwadde we buli mu nsi yonna. Ebirango bitwogeddeko abatusomesezza naye tunaabe mu ngalo. Asabye gavumenti mu kiseera kino okusala omusolo ku bintu byonna ebikozesebwa mu kwetangira ekirwadde kino. Nkubira gavumenti omulanga bwebanga etukubiriza kunaaba na sabbuuni, bwebanga etukubiriza kukozesa sanitizers, ejja omusolo ku sanitizers egabire ku bantu sanitizers bwebukulembeze bwe buweereza eri abantu. Ekirwadde kino ekya COVID-19 kyakatta abantu abasoba mu mutwalo ng'abalwadde mu kiseera kino basoba mu mitwalo 28 ate ng'abaakakisimattuka nabo basoba mu mitwalo 9 mu mawanga 169. Abaana baffe basigale ewaka ekyabajjisizza ku masomero kubanga ku masomero buli omu ayingira essomero exposing abaana baffe ku bulwadde. Ate nammwe mubalese mu holiday, mubalese mu bifo ebikuŋŋwanirwamu abantu. Abaana ye generation esinga okukwatibwa ekirwadde nga kizze. Ate nange agenda kulya emmere yange ayina okusooka kunaaba ekidomola kiri wali eky'amazzi. Ffe tulina okutwala obuvunaanyizibwa kuteekamu amazzi ne sabbuuni abantu ne banaaba. Bukusakiddwa Nayiga Rita ne Wandulu Boni ku Raso TV Omunnyo.